Chairman wa boda yakatuuka aba boda mbamanyi kati akagula mwanyi aba boda banna ale teri wa boda ina mwana mulema bazaala balamu beerere ate ababe omala kyabakaga bazaala nnyo abalema teri mukaga talina damage kati oyinza osanga nannyini wano ng'alinayo kataala ewaka kubuulira amazima ati ngenda kukuwa reason lwaki abakaga bazaala nnyo damage. I'm telling you, I have my reasons mukuno okwasama kwange mani lwaki abo abayaye ba boda bazaala abaana abalamu teri wa boda ina mulema abo boolaba olw'ensonga taba na stress abamuluumu etya abane piki etya abane elementi eki kati bw'aba akala katayiralikira piki yabagiraba omuluumu era bw'aba asabula yekwata ku piki ye talina kyalowooza atonda mwana okiwulira n'ayiwayo obugere n'ateekayo entumbwe n'ayiwayo ebisambi n'ayiwayo olubuto n'ateekayo omutwe n'obwongo n'abuyiwa mu evi n'atereera aliteeka wali n'akuba emmaali ne bamugamba tookole ofuuyirira okiwulira era owaboda ye muntu n'amalalavu bulungi nnyo n'agenda n'anaba n'akomawo nyongeramu tebaba na puroguramu okiwulira naye kati saasira omugagga wa wano abagaga kino kye kibazaaza abalema nga bano bannanyini dirax kubuulira amazima abeera ne stress nnyingi alina dirax eri wano ayagala etereere alina stress yajja biduwe musumbu w'omutwe ayina emmaali ekiwulira eva Kabaale okiwulira ayina emmaali eva Rwanda waliwo eva Erandani aguze ebyuma biri ku airport bijja aba ne stress nnyingi okiwulira accountant tannamukubira saving za wano kati omugagga bw'aba yeegatta tajjako simu ajjako kadi alikawo vibrator era omugagga ekibazaaza abalema kye kino abeera mulaavu bulungi nnyo n'akwasaganya mpola akalakata esimu agiteekaawo akalakata ebiri n'alingiza tennavuga kyokka atonda mwana naddamu n'asabula ebiri n'alingiza tennavuga n'akuba emmaali okiwulira n'ayiwayo ebigere n'ateekayo entumbwe n'ayiwayo olubuto n'ateekayo omutwe kati wano we bazaalira abalema abanyoola obwongo abuyiwemu bwakukuŋŋaanya omugagga dirakusa abunyoola abuteekeyo agenda okulira ewuuma n'apoozinga nabwo bulungi nnyo olupoozinga bweppa ng'essimu agikwata alo mugagga balese miliyoni 5 ng'abiri bicupuli avaamu byobongo tabuyiwaamu n'alyoka azaala omwana ng'ayoganga manvuuli obwongo yabusigaza bakanya kuuza muzeeyi ekyana kyaba kikyawunga Mariachi no waliwo kyotategedde kitaata nanyini wano ate ekyapaaso meero sifayo tewali mutawaana nampa sitampu neŋŋenda njagala kutumira ku bakyala bali wano nga bwe muba mujja wano wagula komedi wo wagula perfume yo jojja nga weekubye tutumira abasajja nga mweyazika engoye ne mujja wano eno mwebala omulimu ogwo Bizonto Saabazonto era tutumira abasajja abatudde wano eno nga buli mukazi gw'olaba omwegomba nnyo naye ng'opimamu nga kirasa esusse nga n'okusituka wootudde awo wootuddeawo toyinza kukikola wenna weereeza oti tutumira ku bantu nga wootuddeawo tokkiriza kamera okweka feesi omwami ali Dubai wamulimbye oli waka kati ate oli wano ligaayi likulimu tutumira ku balala nga gwe okuva lowazze wenoonyinyibadde tonnaseka yadde omuwala ye yakuleese nga gwe tobyagala oyagala kuvaawo kyokka yanyumirwa byolabanga ebitanyuma ye bye bimusesa oyagala okumugamba bunkoye ŋŋenda otya kimu kuddamu itsoke genda tutumira abakazi abatudde wano eno nga mulina bunnika obugenda autu nga wazigula okimanyi zino za outing nga ne ku ssaawa eno emu ogyambadde naye kambuuzeemu tubuuza bakyala ekibatambuza n'ensawo nga mutaddemu nnika muzikyusa budde ki lwaki mutambula nazo kati kano kalowoozo ebyomuzimu yenna bw'obanga oli wano ng'okyanoonya Mr. Right kyokka ng'akyabuze teweemalaako mirembe fe abakyamu weetuli ogira omeketaffe akalowoozo akalala okuwasa omukazi nga mulungi mu buliri nga ku feesi mubi nnyo si kintu kirungi funa alina byombi famire eba emuvuma mbu wamwagalako ki nga gwowoza kimu temumanyi muntu oyo bali bamuvuma ebinnyo gwowoza temutegeera muntu oyo akalowoozo akalala mwe abakazi abagamba mbw abasajja babi nnyo olufuna kye baagala nga badduka bagenda era nammwe mulimba gw'otegeera otya nti kyompadde kye nali njagala abamu twagala nsiko mujja mwesaayidde ate nammwe abagamba mbw abasajja abasinga baagala hit and run era nammwe mulimba fe we hit and hit and hit paka gwe lwodduka
Bizonto Saabazonto kati gwanoonya omubeezi olwaleero goberera ebintu bino ojja kuba bulungi. abo abawala abo Abambala obukooweekoowe buno obw'oku maaso babeera tebamatira, obw'abazaala toto tebagaba na birabo, mpoza ekirabo kimu kiri kye bashevinga ab'ebigere ebinene sayizi 12 mugwemu ng'omanyi nti ne valentine eddako ogenda kuba naye. abo tebakyawa baaba, abatalina bubina naddala nga baganda basiyuula omukka nga guva mu nda ddala, kugumba kwennyini. ate beegaana nnyo, ab'obubina obunene bo tebalina nnyo buzibu mpoza okulya ennyo, n'okulwa mu toyireeti. ensenda etabuse, Okwetega kungi okwetega kye ki? kiri nnyo mu bakazi, ayambala bulungi mu mininga nnungi ne yeeteeka wali, ng'alinda balenzi aba teyeetunda. naye ng'abalaza, agakazi ago geetega n'ebitaliimu makulu gaba gaagala kimu, mbutugwe mu gaapu ne ku ssaawa eno gali ano gaswamye. wamma basajja mmwe Naffe kati twetege, yambala empale y'obwoti, siba ka balansi andawe yeerabike, wano wagguluggulu, ne wano mu maaso wano myumyulawo bwoti, omukazi alabewaako. olwo oba weeteze. ate bakazi mmwe munyiiza, Oluusi mulimba, kyokka twanyiize nnyo si buli omu nti ateekwa. okwetega bannange. Oluusi musukka myaka 18 paka 23, wedda mu kwetega eyo ebaloosi bw'olina kudduka, bakunoonye bunoonya. tolina kulabika nnyo, Kola bino osirike, suna kaminiko wali, Obutiti ku magulu toleega bbeere, lireke lisoomoose, ofuneyo kattatu, teeka ku bbeere wano. otuule osirike. Bw'oba osomasoma myaka 25 okutuuka ku 3 bw'oteekwa kwetega. mu buli ngeri yonna, bw'oba otudde wano ng'oli mu myaka egyo, nga tewali akugambyeko, gira weetetenkanye, oba kyusa n'ekifo, okyuse ne byonywa, gwe bw'oba osobola kyusaako n'engoye, weetega ebyaddala. kyansi okyagirina myaka 31 paka ku 35, ate gwe teweetega, kyansi olina ntono. gwe kola ekintu kimu, Ebibyo byakutaayiza tayiza omuntu oyo. mu ngeri yonna esoboka, bw'olaba yakukubye ng'ali ku ffe waneeno, jangu ng'afuuwa, okuwulite naye bw'aba ali mabega eri, eri awali akazikiza, genda omulumbeyo, bye weetega temuli, ogenda kwetega omale weetegulule, nga tolina gw'okwasiza. beera siriyasi. myaka 35 Okutuuka ku 4 gwe tolina kwetega, tolina kutaayiza, oteekwa kuyigga. ebya siriyasi, gwe funa ne kalifoomu, ow'oku mabeere onyweze omuntu. tateekwa kuddaka. mwe na wano we tuli Mwandibadde temujja, muyigge buli wamu. ne mulusula mugende, okuyigga bwe kulema, n'okubba mu bbe, ow'emyaka 4 tolina gwe weetegera, tolina gw'otaayiza. oteekwa kuyigga myaka 45 n'okudda waggulu. ekyammwe kinenemu. Mwe mulina kuloga, bw'olaba omuntu awo kasita omwegomba ng'okubayo mu kyalo ky'amannya ye gundi, afaanana bw'ati, ekyo nga kiwedde, ate bw'oba osobola n'okuyoola ebigere muyoole buyoozi, kwonoona budde bwo, kuba myaka 5 oba weetegamu biki.
empale yeyo empisa zalina tezirina apala mwe banange ono Sylvia waddala Sylvia, how are you? Okimanyi kwagala nnyo banange ne mama Sylvia waddala wuno Benali bagamba nga yono andemeze empale bulijjo olaba nekomba ku kyalo ye bamuzaala bagamba kyekyo abalala yabasenza lweyo